بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. abatuuliza mwenna balungi tubalamusa n'ekiramuso ekyava Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli ku ntanda ey'eddua engeri gy'osabamu Allah subhanahu wa ta'ala. Omulundi ogwajjo twayogera ku bantu Allah subhanahu wa ta'ala baataanukula kusaba kwabwe. Olwaleero biidhinillahi ta'ala tugenda kunnyonnyola amakubo mwe tuyita mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala, amakubo agajja nga manywevu nga bw'ogakozesa n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ayanukula okusaba kwo. Allah yogera mu Qur'ani ey'ekitiibwa n'atugamba nti ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ne mumwawula ne mutamugattikako kintu kirala kyonna, era ne mukakasa ebigambo by'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allah yatugamba nti ittaqullah, mumuti Allah, wabtagu ilayhi alwasila, munoonye eri Allah amakubo. Amakubo agabamanyi ge bannyonnyola ge makubo mwe tuyita mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'abavuunuza abamu aba Qur'ani bwe batunnyonnyola. Ekkubo erisookera ddala asma'ullahi alhusna, kwe kuyita mu dduwa nga tusabisa amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala amalungi, nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'ategeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Allah yatugamba nti walillahi al-asma'ul husna, Allah yalina amannya amalungi, fad'uuhu biha, mumusabise nago. Bw'oba osaba Allah subhanahu wa ta'ala, ekkubo eddala erisookera ddala mu makubo ge tuyitamu nga tumusaba, kozesa ekkubo ly'amannya ge, omuli ebitendo Allah bye yeetenda nabyo ebirungi. Amannya ga Allah fa asma'ullahi kulluha husna, amannya ge gonna malungi. Ate era Allah yatugamba okubeera nga tugasabisa. Wabula bwe tuba tusabisa amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala tetugaleetanga bulaadi ng'abamu bwe tukola. Olina agayimba buyimbi kubanga buli linnya lya Allah lirina amakulu gaamu ag'enjawulo. Ate nga naawe olina ky'osaba kya njawulo. Kati funa erinnya lya Allah olimanya amakulu agalirimu, n'okusinziira ekyetaago kyo ky'osaba eri Allah olisabise nalyo. Tetugogera bwogezi nga bulaadi kugayimba Ar-Rahman jalla jalaalu, Ar-Rahim jalla jalaalu. Tulina okugasabisa nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yagasabisa, n'oga nti ya Rahman irhamni, ay Allah gwe musaasizi, kusaba Allah onsaasire. Ya Ghaffar, ay Allah gwe omuyitirivu okusonyiwa, اغفر لي جميع الذنوب, kusaba Allah onsonyiwe amazambi gange. Ya Tawwab, ay Allah gwakkiriza okwenenya kw'abaddu bo, tubu alayya, Allah nkusaba okkiriza okwenenya kwange, neenenyezza gy'oli ay Allah. Kati erinnya lya Allah litegeera amakulu agalirimu n'ekyetaago ky'oyagala okusaba eri Allah, olisome olisabise nalyo Allah, eitha ku ntandikwa yaalyo ng'olisabisa oba ku nkomerero. Entandikwa yali etya, kwe kumukoola Allah ng'okoola erinnya lye, n'omuga nti ya Razzaq, ay Allah gwe mugabirizi, ya Karim, gwe mugagga gwagabirira, farzuqni rizqan halalan tayyiban mubarakan fi, ay Allah nkusaba ongabirire rizqi ya halal ate nga nnungi. Amakulu erinnya lya Allah osobola okulisabisa nga lyosoose okumuyita, n'omuga nti ya Karim, ya Razzaq, ya Fattah, ay Allah gwaggulirawo abantu, iftah li abwaaba min fadlik, iftah li abwaaba rizqik, Allah nkusaba onzigulirewo emiryango egy'ebyenfuna, oba okufundikira nalyo ng'osaba Allah, n'omugamba nkwegayirira Allah ongabirire, fa innaka anta khayrur raziqin, mazima gwe Allah gwe muyitirivu w'okugabirira. Okusabisa amannya ga Allah
either nga tutandika nalyo ku ntandikwa oba okufundikira nalyo ekyetaago ky'oba osabisizza n'omugamba nsaba Allah onsaasire fa innaka anta arrahman gwe musaasizi nkusaba ay Allah subhanahu wa ta'ala onzigulirewo fa innaka anta khairul fatihin n'ofundikira nalyo edduwa kikikirizibwa ekkuba erisookera ddala kwe kuyita amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala abaddu ba Allah tutegeere nnyo amannya ga Allah omuntu buli wategeera amannya ga Allah aba ategedde obunene bwa Allah era aba amaze okutegeera nti ebitonde byonna ebisigadde tebirina kantu konna buli otegeera amannya ga Allah tufeeyo nnyo okulaba nga amannya ga Allah tugategeera amakulu agagalimu kubanga amakulu agali mu mannya ga Allah mazito naye oluusi tuyimba buyimbi al-Qahhaaru jalla jalaalu at-Tawwaabu jalla jalaalu naye nga tumanyi Qahhaaru kitegeeza ki ekkuba erisooka nga tusaba Allah kwe kusabisa amannya ge amalungi Allah ge yatugamba okubeera nga tumusabisa Golaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawulira basahaba abamu nga basabisa erinnya lya Allah naga lakad sa'ala bi ismi llahi al-a'zam asabye nga asabisa erinnya lya Allah eddene alladhi idha su'ila bihi a'ta nga bw'oba musabisizza nalyo Allah akuwa wa idha du'iya bihi ajaba nga bw'omusabisa nalyo erinnya eryo Allah akwanukula amanya ga Allah tugasabise nnyo naye tugategeera amakulu agagalimu n'ebitendo bya Allah byetenda nabyo nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yasabanga Allah namugamba nti ya Rahman irhamni bi rahmatika allati wasa'at kulla shay'in Allah nkusaba onsaasire n'okusaasirako okwagaziwa mu buli kintu kyonna tuyite nnyo mu kkubo ery'okusabisa amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala yogera ku mannya ga Allah mutende n'ebitendo Allah bye yeetenda nabyo amanya ga Allah galina agamu tuge tumanyi 9:9 naye nga amanya ga Allah gasukkakaawo kyovula bedduwa yajjanga ekuŋŋaanyizza amanya ga Allah gonna yedduwa eri mu hadisi ya Ibn Mas'ud Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yayogera ku dduwa eyo ng'agifundikira mu hadisi omwo omuli amanya ga Allah yagamba teri agisabisa dduwa eyo okujjako nga Allah amuwa kyasabisizza n'amuggyirawo ennaku ye n'amukyusiza buli awali ekizibu kyonna n'amukyusizaamu ekirungi yedduwa gye tugamba nti Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsaka أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري فكد وجهكما يكون غنيا من يغا الله سبحانه وتعالى كتيا من يغا الله غمو غسينغا كغني واغو انكيزو نوبulungi ngerinya Allah mumanya ge kyovula berinnya eryo Allah yatandika nalyo amanya ge gonna amanya gonna agasigadde gadde eririnnya eryo kati omusami n'ogaa nti ya Allah ay Allah nina obwetaavu ya Allah ay Allah bulwadde bunnuma erinnya eryo Allah erinnya eddala bamanyire boogerako mu mannya ag'enkizo mu mannya ga Allah lirinnya alhayyu alqayyum oyo omulamu Allah ayeeyimirizaawo yekka kyovula bali ajja mu ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum ayeeyimirizaawo yekka Allah omulamu mu ayatul kursi erinnya eddala bamanyire bannyonnyola ery'enkizo lyerinnya lyetumanyi obulungi arrahman qul ud'u Allah aw ud'u arrahman Allah batu bagaye mumuyite Allah oba mumuyite arrahman kati agamanya gankizo nnyo erinnya eddala eryajja mu hadisi
ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti aliddu biya dhal jalal wal ikram, ya dhal jalal wal ikram, mukyekwateko nnyo mu kukisabisa ng'osaba ekyetaago kyo, osaba eddua ng'oyogera ku mannya ago, n'amannya agasigadde amalala amalungi aga Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ago amannya tegasosola dduwa yonna, tegasosola kintu kyonna. Ng'era bwe tujja okulaba mu ntuula zaffe amannya ga Allah amanene ge yeeyogerako, naye ago amannya ga nkizo ku mannya ge agasigadde. Tuli ku makubo alwasail, amakubo ge tuyitamu oba alwasila ge tuyitamu okubeera nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Ekkubo erisooka kwe kusabisa amannya ga Allah. Tusabe eddua nga tusabisa amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Buli onoosabisa amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kwanukula okusaba kwo, kubanga ojja kuba okoowodde ye yekka ng'oyise amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekkubo eddala lye tuyitamu mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga tusaba eddua zaffe kwe kubeera nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bisalihi a'malina, n'emirimu gyaffe emirungi gye tukulembeza okukola eri Allah subhanahu wa ta'ala. Sabisa nnyo Allah ng'osabisa emirimu gyo emirungi, lianna takdim arja amali salih baina yadayi, omuntu bwe wakulembeza mu maaso ge okukozesa emirimu emirungi gye yakola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala ayanukula okusaba kwe. Kyava Allah tegeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa, rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman ana aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allah tuyigiriza engeri gye tusobola okusembezaamu emirimu gyaffe gye twakola. Mugende nti ayi Allah, nsaddaase ku lulwo. Ayi Allah, nkusaba omponye ekizibu kino. Kusaba Allah ompise mu mbeera bweti. Ayi Allah, omaze okusoma Qur'an, ekyo ky'omaze okukola omulimu ogwo omulungi gusabise nagwo eri Allah. Mugende nti ayi Allah, nsomye Qur'an eno ku lulwo, bigambo byo ayi Allah. Kusaba ayi Allah, bw'oba bulwadde Allah nkusaba omponye. Bw'oba bwavu bwe bukwesibyeko nsaba ayi Allah ontaasa obwavu. Kusaba ayi Allah onnongooseze. Ozuukuse ekiro n'osaala, mugende nti ayi Allah nsaddaase ku lulwo, sikikoze ku lwa mulala okuggyako ku lulwo wekka. Gwe Allah atugamba tukole kino ne kino. Kati buli lw'obeera nga okoze omulimu omulungi, kulembeza nagwo mu maaso ga Allah mu kumusaba. Mujjukira bulungi ekyafaayo ky'abasajja abaali batambula eyo mu ddungu ne bayingira mu mpuku ejjenya ne libasaanikira. Abaali abasatu, ekyabajja fi hadhihi sakhra kwali kukulembeza mirimu gyabwe gye baakola eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ne bawanjaga eri Allah nga buli omu ayogera omulimu gwe yakola ku lwa Allah, naye nga buli amala okwogera omulimu gw'ogwo omulungi ng'ejjinja liggulwawo katono n'afuluma n'atambula. Olinayo omulimu omulungi gw'osobola okusabisa eri Allah nga wagukola ku lwa Allah ku lulwe, okusembera eri Allah n'emirimu emirungi. Ayi Allah, nina bazadde bange bakadde, ayi Allah nze mbalabirira, buli kyetaago kyonna kye baagala ayi Allah nkibakolera. Ni ayi Allah nange nkusaba ezzadde lyange olinnongooseze. Ayi Allah, nakola kino nga nkikola ku lulwo, saakikola ku lwa mulala, tekiyalimu kabandabe. Ayi Allah, nakikola ku lulwo. Okusabisa Allah emirimu gyaffe, era kwe kusabisa Allah nga tumusaba, nga Allah tumwegayira mu kusabisa emirimu gyaffe, kwe kuleka amazambi nga tugalese ku lwa Allah. Mugende nti ayi Allah, naleka obwenzi ku lulwo. Ayi Allah, nendeka shiriki ku lulwo, gw'osinzibwa mu butuufu.
ekyo Allah nakireka ku lulwo, saakireka ku lwa mulala, saava ku zambi lino lwa kintu kirala, wabula Allah nakireka lwa kukutya. Kusaba ayi Allah ontaase mu mbeera bwe nti okusabisa emirimu gyaffe emirungi, okusembera nagyo eri Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ebbanga lyomala ng'osabye Allah subhanahu wa ta'ala ng'okozesezza emirimu emirungi, Allah subhanahu wa ta'ala ayanukula okusabako. Abooluganda, ekigambo ky'okusaba tuleme kukiragajjalira, tulemenga kumala kutuuka mu bizibu, tusooke tujjukire okusaba Allah buli kiseera. Allah mubeereko ng'omusaba, Allah takoowa, mupeeke Allah omusabe ky'oyagala. Bw'aba amaze okikuwa Allah mwebaze, n'ekyo ekirungi Allah kyakuwadde. Naye tusembere eri Allah mu kumusaba nga tusabisa emirimu gyaffe. Baako emirimu gy'okola emirungi ng'ogikola ku lwa Allah. Baako amazambi g'ovaako, va ku mazambi ng'ogavuddeko ku lwa Allah. Okusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga tukulembeza emirimu gyaffe. Ekkubo eryokusatu lye tuyitamu mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nga tusembera eri Allah subhanahu wa ta'ala bikalimati tawhid, n'ekigambo ekyokwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Buli woyawula Allah subhanahu wa ta'ala n'osembera eri Allah bikalimati tawhid, tulaba Nabbi Yunus kyennyanja kyamumira ne kitambula naye mu nnyanja, naye bwe yali asaba Allah yakulembeza kigambo kya tawhid n'agamba nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Allah n'amwanukula n'amujja mu lubuto lw'ekyennyanja ne kimusuula ku lukalu, naye yasembera eri Allah bikalimati tawhid. Kiki bategeeza abamanyi n'ekigambo ekyo bikalimati tawhid? Kwe kakasa nti la ma'budun bihaqqin illa Allah, teri asinzibwa mu butuufu okujjako Allah, teri asinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu bangi basinza ebirala ebitali Allah, naye asinzibwa mu butuufu okubeera nga asinzibwa ye Allah. Kati okusembera eri Allah subhanahu wa ta'ala bikalimati tawhid, bwe omala okugamba ekigambo ekyo n'ogamba nti la ilaha illa Allah, Allah nkusaba omponye. La ilaha illa Allah, ay Allah mwana wange yabula, kusaba ay Allah anzirire. La ilaha illa Allah, ay Allah bulwadde bunnuma, kusaba ay Allah onzisuuse. La ilaha illa Allah, ay Allah nina abaana naye omuzigo sisobola kubeera nga abaana mbalerera mu muzigo, kusaba ay Allah ongaziirize. Atawassulu ila Allah bikalimati tawhid, okusembera eri Allah nga tumusaba n'ekigambo kya tawhid, okumwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abasinga obungi ekigambo tukyogerako bwogezi, wetubeera mu muzina ekyo la ilaha illallah Muhammadu rasulullah. Hadhihi kalimatun adhima. Abooluganda, ekigambo ekyo ekya tawhid ekya la ilaha illallah kigambo kinene. Tusembere nakyo eri Allah nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atujje mu mbeera gye tulimu. Tusabise ekigambo ekyo bikalimati tawhid, n'ekigambo ky'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Naye bwe tunaabeeraawo n'oga oba basaba batya Allah, yoba kati Allah musabe ntya, beeraawo ng'otudde ng'oyogera kigambo ekyo la ilaha illa Allah subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Oge nti ay Allah nkusaba omponye kino, nkusaba ontaase kino, nkusaba. Kozesa ekigambo ekyo ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga akutaasa, kubanga nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala Nabbi Yunus, mulowooza lwaki yayogera kigambo ekyo? Yali talinaayo dduwa ndala z'asobola kukozesa. Lwaki yayogera ekigambo ekyo? Allah n'alagira ekyennyanja ne kimuwanda. Fumintiriza ku nsonga eyo, lwaki Nabbi Yunus yasaba naye oli n'ayagala okulomboza edduwa ezirimu n'ebigambo ebya shiriki, ezirimu ebigambo by'ekikaafu, ezirimu ebigambo by'abannabbidaa ebitaliimu wadde n'okusuuta Allah, wabula edduwa mbu baagimuyigiriza nga teriiko njigiriza, erimu ebigambo shirikiya, alfaadhu shirikiya, naye gyayagala okusabisa naye eri Allah. Tusembere eri Allah subhanahu wa ta'ala
bikalimati tawhid n'okumwawula Allah subhanahu wa ta'ala omugee nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Tuli ku makubo ge tuyitamu okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Tugambye ekkubo erisooka kwe kusembera eri Allah bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, n'amannya ge amalungi nga tugasabisa n'ebitendo bye ebyawaggulu Allah bye yeetenda nabyo. Ekkubo eryokubiri kwe kusembera eri Allah subhanahu wa ta'ala bi salihi a'malina, n'emirimu gyaffe emirungi emirongoofu. Ne tugamba ekkubo eryokusatu lye tuliko kwe kusembera eri Allah subhanahu wa ta'ala bi kalimati tawhid,